Omuntu topakuka kwogera nnyo nga tonnawulira mboozi yonna. Bizibu by'omunju tobiraalasa, b'obibulira bangi tebibagasa. Kayimba oba tekamutuuka. Bireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa, b'obibulidde badda ku bbali nga baseka. Oba ng'oli wa munju ebyomunju bikwate ng'ebyaki? Ng'ebyomunju. Bw'otowuliriza oyinza okukola ensobi, oyinza n'okulowooza oyamba kumba okosa. Sandra yavuddeyo n'agamba aboogera bamukosa. Ye si victim. Oli akugambye tinze siri mulwadde nti akatukube empiso. I don't believe in domestic violence. Sisa kisupportinga. Naye kati tuddidde eddagala lya domestic violence. Tulireese okujjanjaba Sandra akugamba nti ye si victim. Omugugu gwa omuntu domestic violence muzito nnyo ogutika omuntu gw'otali sure kyoyogerako. Direction is more important than speed. You could be moving so fast in the wrong direction. Twasiza obwangu ne tudduka nga tugenda mu side nkyamu, so olulala tukwate mpola mpola. Nga omusajja omuganda nja kugaba ebyomunju tebitottolwa. Bakyali bange mwenna bali ku mukutu gwaffe ono bamuyita Saka Free Boss King of the East Pallaso made in Uganda of Africa. Yeah, tuli wano. Chepe zonna buli omanyi we tubadde ku boda to boda tu eyo najja mpita abantu bagenda bantuuma amannya kati genzijukirako gonna ng'etuuma kubanga Gwani kati saawa eno King of the East. King of the East. Saka Free Boss made in Uganda of Africa. You either jump in the ring or get under the wing, aka stay ready so you don't have to get ready. Saka Free. Pallaso otiisa nnyo naye nga tebyaddala. Ebyaddala anti kakati ebintu ebyo bagamba. You know, you have to talk the talk and walk the walk. Okay. So if we are walking the walk, we have the premises to talk the talk. Okay. So tulina obakyamusamu. Nagenda okulaba mani ng'oli ku stage oli mu kagaali. Waliwo board eyali loose ku stage nga tebagisimba. Wali ludda. Bayitawo batya ku La Grande bwayise ku Easter. So yali y'amaanyi nnyo naye mba nnyimba boodi n'enyeenya okugulu kwange ne kukutuka ligament munda ngenda okugira nga tekukyayimirira ne kuzimba, so naye nafuna ACL reconstruction surgery. Basawo baakola omulimu gw'amaanyi era sikyali ku miggo kati mbaala steady ne show twaziddamu na energy, so anything and anything. Kiku affectinze batya financially? Financially ekiridde ssente empitirivu sola nazibala. Very depressing okubanga obadde olina energy mungi n'otuula wansi emyezi gye ntuddewo obulumi bubadde bw'amaanyi. Then also business wise nkansolingisa concert yange yali ina okubaayo omwaka guno, but also you know lessons nfunyemu nyingi, you know lessons z'ofunye. Lessons nti omuntu olina okwetegekera kuba ekintu ekyo kibakungwako nga seekoleredde okugulu baali bayinza n'okusalako nali sigenda kuddamu ttambula. So omuntu abantu oba olina okutereka, olina okuinvesting, olina okweterekera. Then lesson endala is tekimattering nga mirundi meka gy'ogudde wansi. What matters is how many times you get up. So nze ngudde mingi naye nsituse mingi kyova olaba nkyali waggulu. So you don't lose when you get knocked down, you lose when you stay down. So that's the lesson I've learned. So I'm back on my feet and I'm back up and I'm not losing. Kati shows ze wali okutte twasazaako show ng'emu oba bbiri naye zaddako n'ensalawo jjani eno njitambule ne bafaana era shows ezisinga kivola mundabye mu kagaali, mundabye ku miggo, mundabye mu buli mbeera. Mponye n'abawagizi bange. Abawagizi bange baali babagamba ndi mulwadde sigenda kujja ne kyaffectingamu ku shows zange, naye bwe natandika okugendayo abawagizi ne bakirawa ne bakitegeera nti bali babawuddisa bya ddala. N'abagasoma nti alimba. Abantu bo boogera bodda ku bantu bye boogera oyinza olemu ebingi, so abo boogeranga bulijjo, but the reality is I had surgery. Bafaani bange bangi era ne batandika n'okujja bambi nga bansupportinga mu show era mbeebaza okuba nti nammwe munzijanjabye mu buli mbeera. Sente tuzinoonyeza ffenna ezizijjanjabye era kati mbasuubiza ndi mulamu bulungi okuwona okusingako okujja kuva eri Katonda naye nga ngenda ntererera ddala. Pallaso tukusanze wano oli ku nyegenyege. So n'olw'ensonga eyo nze ekyokuleeta Abanigeria sikirinaako nnyo buzibu kubanga nabo bayimba bulungi ate abantu babaagala, naye bwe muba mwagala ebintu ebyo bitambulire ddala bulungi, bannayuganda abayimbi mubawe business, mubawe ssente. Temukwata mitwalo mu gye boli mu gyeno muze mu Pallaso kwata milioni 7 oba 2, you know, like twogere business etambula bwe muba nga musaze okukola business kubanga naffe tulina bafaani baffe era tojja balabako
bwobanga tetutaddeeko era ojja funa ababo wabanga ababo bakumala then fair well and good naye nze ndowooza walibaddeyo regulations bapromota ba Uganda ngammwe abaleeta abayimbi abo nababukiiko bw'abapromota kati guno gy'emirimu gye mulina okukola abantu abo bajja enkolagana teba one way omuntu tayinza kuba ng'asena busenya for example oba obukiiko abantu abo batandika maybe okusolozebwayo akasente akatono nga kacontributinga to our industry somehow directly oba tusobola okugamba nti turegulating tugamba abantu abo bajja mu ggwanga wabeewo etteeka erigamba tukolina okukolagana nabo nti oba mukoleyo oluyimba oba project oba ki so that way tayinza genda bugenzi nga bwazze agenda ayina omukululo naye gwakuwaluddeko so sinze nze kana abayimbi abalala issue eno tugiteeka kwani is to blame tetuyinza nenya audience mu kusookera ddala kansoka endulinga bye tutasobola kunenya tetuyinza nenya audience olensanga audience tetudisappoint nze tetudisappoint nze tebyejjumbidde nnyo otegeera tebijjumbidde nnyo kyova olaba era you know audience eraze kyeyagala gwe teekayo obuuze mwagala kulaba ani olaba oba banaateekako abo bagenda kugamba Pallaso ne bali abayimbi nabo bafunamu nga bakola naffe kubanga naffe we are established brands so audience tetudisappoint nze audience eyimiriddewo ku ekyo kyeyagala abawagizi baabwe ne bagenda kuba ne wana Uganda waliwo n'abanigeria ababeerawo nze okulaba omusajja azze afunye abantu 10 n'olowooza abanauganda nga so bwe baba baagala okugwayogenga mu broader audiences wano business eba ennungi balina okukolagana n'abaki n'abanauganda ekirala tetusobola kunenya promoter tetusobola munenya lindako tasobola kunenyeza promoter kubanga naye business ye agimanye naye buze kyenyinza okumuwabulamu bw'aba tayagala bintu ebyo byeyongere mu musala ng'ayagala alabe ku bantu mu kisaawo omwo awe bannayuganda platforms ezenkana n'ezaabali nga bazze tukolaganire wamu omuntu era gwensingira ddala nze bensinga okunenya nja kunenya abantu nga bamirundi ebiri abasooka basponsor abagalirayo abannayuganda ne baggulawo doors for events Nigerian artists ate nga business mugikolera wano let's be fair to each other also nja mugulirewo ne bayimbi bannaffe bannayuganda let's work together we are ready to work and we want a good relationship with you bagamba nti music wammwe maybe tali ku demand music wa bali yaliko demand erabibwa mu kisaawe kati waba yaliko lwaki ebisaawe ebigwa bikalu yes demand erabibwa demand si kintu kyakunnyonnyola demand is something you see azawu yabadde ne concert ye n'agiparking abantu ne bajja okitegeera kyegamba lwaki bana balala baparking tebajja maybe oyina okukolaganako naani n'azawi maybe oyina okukolaganako ne Pallaso maybe oyina okukolagana ne Shiba we have people for Uganda abayimbi so if bobanga kyevudde ngamba nti promoter bwabanga ye ebintu ebimutambulira bulungi nga yayina engeri gyakolamu ssente nga takolaganye naffe then it's fair business for him toyinza kunenya muntu akedde kweterawo kintu kye ne bwabanga ayagala okukola ssente zisingako awo akolagane n'abaki n'abali loko kubanga baagalwa abantu be baleeta abantu bali just ba entertain omuyimbi asobola okubanga ayina ennyimba abantu bazaagala naye nga taleeta abantu it comes to music you're not scared not at all I don't see any Nigerian artist that can stand with me one on one talent for talent ngambikonde bwe bagamba nti tetufayo oba Guatemala oba ovawa ne kati tuli mu pound for pound there is not one single Nigerian artist that can stand with me sina scare me oba omaze okustandinga with me you can't scare me without standing with me Nigerian artist not one Nigerian artist has the amount of talent we have in Uganda I'll speak for myself abala amulaika mwetya nze ne boleeta Burna Boy ne boleeta Wizkid ne boleeta Davido nga tebiri mu kusaliriza nga byakazindalo ne bagamba let's see what we have I swear to God those guys lyrics flow performance entertainment full package man so yeah abantu mbagambe bajje mpola era omuntu ajja abasuddiye babalete mbisaawe bakole biki bamale batugwemu tujja basanga samu feature ya Ugandan music ko ataka y'aba Nigeria eyimiridde etya nga ffe tuwogedde bino byonna just options
nti mukutekewo enkolagana oba muregulatinge oba mukole mutya simanyi nagwe ngamba ndeeta biteeso naye solution number 1 is to get our hands dirty. Solution number 1 is to sing and release good music. That's the only perfect number 1 solution. So bannayuganda bannanga bayimbi namwe abaagala competinga, up the quality, master the music, release quality sound, release quality songs. We might not compete today, not tomorrow, but let's start somewhere. Somebody in the future will be great, greater than all of us. Maybe they might come from here, from a foundation we've built together. So kastairo kabwaka kafulo beat mukatya bakafe bakasobola oboya bakafe bakasobola gwe kati TV gyokolera oyagala erekerawo efuuka enda buli omukola kyolina okukola buli omubeera original, be yourself and let God do his work. Your talent will speak. So olina kukola kasitayiro kabwako oba bokola kange oba ki, let's all because totandika okwagala okubeera omulala. That's the beginning of being lost. Segeza ba Nigeria tubasobola. Nze mbasobola olina wala bwe tuba bangi ate tubasinga bwe tuba bangi tubasinga ne bwoga tubasobola tandikira ku nze omu nze mbasobola gobobona onegatako oluvannyuma nze natandika dda tune ku tune maama nya bafana naye yangambye nze nange mbasobola mulonde eyo mumuleete wano mu bato wano e Uganda mu Nigeria ajje tumuwa akazindaalo bato ali eyo obaani oba Wizkid oba Davido obaani ajjeko wano bamuleete promoter we bali tumukubemu ku tunes ajja kuddayo abagambe baganda bange tambudde ensi yonna naye akasajja kali East Africa eyo bakayita Pallaso ebisigadde ajja batotole mwali mu organizing okulonda ebintu bya president w'abayimbi oba wabyesonyiwa kati ndi ku ndongo music ndi ku side gye ndimu ya studio. I'm recording music, I'm shooting videos, I'm going to South Africa. Ndi ku Nyegenyege festival. Busy. I'm very busy, man. I done a week season ebiri from the 4th paka 15th nazijeko, so I can take a little vacation break in South Africa. Then when come on to music omulala, even that time ojifuna mbulamu bwange, it has been hectic because of my calendar to get those 2, actually there are 9 days zokaze nina off. So after I come back from the 15th paka January 27th, I'm booked every day. Yes, I'm booked every day. Some days I have 2 shows, some shows are too far kati badde sina budde bubigoberera bulungi nnyo. Tomanyi ebintu byabwe. Bera byabwe nga bogambye. So kitegeeza oli busy nnyo. Busy this year, busier next year. Ate next year ngenda kuba ne date ya concert. Egenda kubeegwa. Ekyali concert? Twale tumanyi. Ngenda gite. Ngaching. No, not this year. Ne wadde obudde mpone, ne ka vacation kange. Ntene content omulala, then next year we're going to the Oval. Yeah, and I'm going to give you the greatest of me, man. Okay. Yeah. Muzeyi Pallaso, Muzeyi Wiza ali kuki? Ali fit, po. Ali kiriya? Nalabye nti Daniella nga mugundi wa mwana atandiza okuleeta bibaamu tebibulamu naye ebyo tubisenvula agenza lawa ate gundi omukyala wa Wizo atagamba gwe Daniella no wandi nesonyi ebintu byange. Nze kyandaba mu mbeera eyo ffenna tugifunemu ekyokuyiga. Omuntu topakuka kwogera nnyo nga tonnawulira mboozi yonna. Abantu mu society bakuwuliriramu nnyo ate bakuwa ekitiibwa. Olumu osooka n'omanya story yonna. Ate nga omusajja omuganda nja kugaba ebyomunju tebitottolwa. So oba ng'oli wa munju ebyomunju bikwate ng'ebyaki ng'ebyomunju. N'ekirala olumu bw'otowuliriza oyinza okukola ensobi, oyinza n'okulowooza oyamba kumba okosa. Kuba kati Tando yavuddeyo n'agamba aboogera bamukosa. Ye si victim. Okitegera kati mugenda kwogera ki? Oli akugambye ti nze siri mulwadde nti akatukuba empiso. N'omuganda ne bakebera ne bagamba omusajja mulamu nti naye tumukuba empiso emu. Kati empiso gy'okuba yakiso. Bigendererwa byo biba ku ki? Tugendereze nga tetunnakuba mpiso, tusooke tuzuule obulwadde. Tulyoke tukuba empiso. Empiso oyinza okuba enkyamu. Omuntu oyinza mukuba panado nga ddala empiso yawadde yeetaaga ya insulin. Sukali panado tajjanjaba sukali. Panado tajjanjaba. Kati kyetinaba wano kyetulwanirira nze nwanyisa, I don't believe in domestic violence. Sisa kisupportinga. Naye kati tuddidde eddagala lya domestic violence.
tulireese okujjanjaba Sandra akugamba nti ye si victim. Sandra agamba ndi fine. Ate golese eddagala lya domestic violence olireese omujjanjabe. Agambye nze siri victim. Kaakati eddagala lyogenda okwadministeringa. Ba victim bangi. Sooka oli administeringa ku victim ali confirmed. Sandra tali confirmed yet. Ate yennyini avuddeyo agambye mu ddoboozi lye nti nze siri victim ne bimwogera binkosa. Ate gwe okyayagalamu kuba mpiso. So Daniella ye ayisaawo biki? Kyendowooza Daniella maama waffe. Ffe Daniella maama ng'ovudde Chameleone okuba muganda waffe, Chameleone taata waffe tukulidde wakaawe mbyawo mirimu mu byaki. So Daniella nga maama waffe alina obuyinza obwogera nga maama. Ate naffe nga batabani be ne baganda be tulina omumuwuliriza. Kyabakoze ki? Kyabagambye. Kyova olaba ngamba nti omugugu gwa omuntu domestic violence muzito nnyo ogutika omuntu gw'otali sure ky'oyogerako. Kuba ebigambo olumu bw'obyogera tebikola ki? Tebidda. So nze kye ngamba maybe next time solo communicating better as a family. Yabadde concerned ng'omuntu. I think measures yakozeseza zabadde little extreme. Yabadde alina okukozesa amakubo ge yayiseemu makyamu. Nga bw'onoogamba omwana ne yeekyawa ne yeetuga ate nga badde asobola okujja n'agamba mpulira neekyaye ne mufuna emukola ki we mutandikira. So olumu measures ze tukozesa mba ebizibu by'omu nju tobiraalasa b'obibulira bangi tebibagasa ayimba oba tekamutuuka bireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa b'obibulidde badda ku bbali nga baseka. Kati gwe wabadde toliiwo okuyisaamu ka message kye ŋŋamba nti wabaddewo measures ne options endala ziyadde asobola okukozesa. Nange nabaddewo naye nze saagala munenya kuba naye alina concern. Ate nga ngambye oli maama alina eddoboozi eryogera era alina olukusa okitaba as a mother as a superior alina position eyo. So nze kye ŋŋamba ffenna tukifunemu ekyokuyiga. Simanyi pana bigambo olumu oyinza okulowooza direction is more important than speed. You could be moving so fast in the wrong direction. Okitegeera? So kan'olw'ensonga eyo singa twakikutte mpola mpola naye nga gye tulaga waki watuufu katwakikwasizza obwangu ne tudduka nga tugenda mu side nkyamu. So olulala tukwate mpola mpola. Abafaani bawo mu diaspora abamu bawulira nti oli expensive. Abafaani ku social media zange konna kuliko consultation numbers abaagala okureachinga out for my bookings oba anything about Pallaso. You can feel free to use those numbers naddala ku Instagram yange. In fact jemba Instagram ne Twitter kubanga nkozesa Instagram nkozesa Pallaso Music, Twitter nkozesa @MC Pallaso, Facebook yange gye bagihacking eriwo tenabeera verified. So Facebook mpulira bafererako abantu. So Facebook okuleka gyondaba nga ngewingiddeko live naye zino endala zo zirina blue tick era bw'oba olina inquiries zonna about the brand Pallaso you are more than welcome to reach out. Nyege Nyege Festival 2022, which is now the Uganda Waraji Nyege Nyege Festival. Yeah, so today we unveiled our sponsors and our partners for the festival. And the festival will be taking place from September 15th to 18th Itanda Falls in Jinja District. We're really excited. We're going to have a huge experience, you know, more than 200 artists, 7 stages, many different experiences, many people flying in from all over the world, many Ugandans coming from everywhere, from different corners of Uganda to Jinja District. We're super excited. You know, it's been 3 years without the festival. So, yeah, it's just, it feels good to be back. And we invite everybody to make sure they're there, they don't miss it. It's the biggest event of the year. What is Nyege Nyege all about? Yeah, it's a destination festival, a 4-day destination festival. You know, out of the city, people go there, they enjoy, they stay in hotels, they camp. It's it's like a fairy tale experience. When you walk into the venue, there's many different things going on. It's not your everyday where you just have a stage and people performing. There's 7 stages. There's Coca-Cola experience, a Bell experience, a Smirnoff, a talent. So many stages, different vibes, different artists, different genres. It's a whole world in one. It's like a little city of its own, a community, a village. There's food, there's
drinks, there's dance, Much culture. there's culture, it's just everything. Why did you change the place? Yeah, Nile Discovery Beach, it had been our home for the last 5 years. We outgrew the size. The new venue is like 6 times bigger. Oh, really? Yeah, it's much bigger. It's going to allow us to grow the festival to even bigger numbers. Who are the artists this time you're bringing? There's so many artists coming from all over the place, but we have some Ugandan headliners. We have Pallaso who's going to be there, Navio, Janzi Band, Alideki Brian, DJ Alicia. There's so many. There's a whole bunch of artists coming, and then there's many artists that come from all over the world as well. So, yeah. How is the security? So as usual, we'll work very closely with the Uganda police and all the government security agencies to provide a safe and secure environment. I'm sure everything is going to be fine. Yeah. Because of COVID, you've not been having these events. How? I mean, for 2 years we had no big events, and it really did affect us a lot. But now, things have opened, things are back, and that's why we're excited to be back to doing the things that we love to do, and that's throwing great events and great parties. Yeah. What should people expect? They should expect just a good time. Just come there and just have fun. Lose your mind. Forget about all your problems. Forget about your problems. Just come and have a good time. Enjoy it. Enjoy life. You only live once. Okay. For people who have never attended Nyege Nyege, you need to be ready for everything. Have your umbrella. Have your umbrella. Have your gum boots. Have your sunglasses. Have your be comfortable. If you're staying. If you find a good place to stay, somewhere in Jinja, or you can camp, or you can stay on the grounds, book your things early. Don't wait till the last minute with this festival. You need to plan ahead, and if you plan ahead, you're going to have a better experience. So you can book your hotel early? Yeah, of course. Okay. Yeah. Go on to the Nyege Nyege website, and you can find everything you need to know there. You can book things right there. Okay. Yeah. So for children under the age of 18, do you advise them? I advise them to stay home. It's an 18+ event. It's 18+. 18? It's sponsored by Uganda Waraji, and when you expect kids, we don't expect any kids. There's gonna be artists coming from everywhere. It's an international music festival, so people come from everywhere. How do you advertise? We have marketing teams, and we promote in many different countries in the world. It's a tourism event, and it's here to attract tourists to Uganda. So, yeah, we just have our people working all different places. Yeah. So the tickets are ready? Tickets are already on sale. Right now is the early bird tickets. That is 160,000 for a 4-day pass. They're available right now on the Nyege Nyege website, or you can get physical tickets at the Talenta Africa offices. There's Where? Plot 1 Hill Drive in Kololo. There's a ticketing office there where we have physical tickets on sale.